Yes, ali ku Spark kumakya Spark TV inze Ahmed Wahab mu kitundu kyo era nga olunaku olwaleero tuli wano e Kawempe we tusinzidde okubanga tunyumyamuko n'abantu baffe ab'enjawulo. Omanyi omwaka guli mu kubeera nga guggwako, buli omu omwaka nga gutandika ayina bye yasuubiza oba bye yeesuubiza okubeera nti atuukiriza omwaka guno. We twogerera tuli mu gwa 11 kitegeeza nti omwaka tugubuzaako omwezi just gumu okubanga tugumalako okuyingira mwaka gwa 2026. Tugezaako okubuuza abantu baffe bye balowooza bye bateekateeka okubeera nga bakola omwaka guno okutuukiriza babituukiriza oba bikyagaanye bo obudde obusigaddeyo bo bamala okubeera nga batuukiriza ebintu ebyo. Tugenda kubanga tunyumyamuko n'abantu baffe wano mu kitundu ky'e Kawempe babenga batubuulira. Tovaawo tambula naffe tubenga tutunuulira abantu baffe bano. Ssebo, amanya gaffe? Amanya nze mukulu Nkalubo Hakimu. Nkalubo Hakimu. Esebo. Wateekateeka kukola ki omwaka guno nga gutandika 2025? Omwaka guno 2025 nali ngusuubira okubeerako omwangu. Naye tugenza okutunuulira nga banne mu butuufu akasente tukakolera mu bugubi. Otegeera? Ate akasente ako okakola n'okafuna oba ofunyeyo nti emitwalo ng'ebiri. Ogenda okudda ewaka banne nga ne kiro ya sukaali gye waliguze 3,000 nga ya 5. Kati ogenda okumaliriza nga mutuufu omwaka gutambula gugenda okuggwako nga ne wali oyagala okugula omufaliso gukulemye okugula. Naye tusaba busabi tulabe oba wanaabawo ekikyukako kyonna kyonna. Tusabira President Bobi Wine atuyambemu tulonde akalulu kano atusobole otukyusiza embeera tulabe nga tusobola okukolayo kasente ne tusevingako omutuukiriza n'ebigendererwa byaffe. N'omuntu n'okola oba n'oterekayo waka emitwalo 10 omwana n'omutwala mu kiniki nga lwadde musujja bakusaba emitwalo 15. Tegeera? Kale y'ensonga yange. Kale tweyanzege katweyongereyo tubenga tunyumyamuko n'abantu abalala. Agamba atya papa? Oli steady? Amanya gaffe? Amanya Franka. Bangambye gwe buli kye walowooza okukola omwaka bwe gutyo bwe gukutambulidde nga bwe wagubala? Si byonna. Mazima gali nti nkozeeko byensobodde naye ebirala bibadde bikyagaanye. Ebisinga obungi byosobodde okukola? Wakati 5-5. Lwaki ebirala bigaanye? Ensonga ki? Ekyamazima ekisinga otusumbuwa wano ewaffe wano mu Uganda ekyali value ya ssente nti omutwalo gunoonya kizibu naye ate okugenda gugenda mangu. Kati awo bwe buzibu bwe bukyasanzeemu awo senga value ya ssente ebeera nga ekka awo buli kimu omuntu kyoba oteeseteese omwaka oba osobola okukituukiriza. Lino ebbanga erisigaddeyo omwaka okugumalako tosobola kukola bintu byebyo ne biba nga biggwayo? Baaba tebisoboka. Kale tweyanzege tweyongereyo mpola. Salaamu aleikum. Salaamu rahmatullah. Oli bulungi? Kakati kiro y'ennyama ogitunda otya? Ennyama kiro ya gumu 8. Nga nnyingi tukyalidde ku nnyama. Anti sente bimanye ebintu by'ennaku zino sente tezirabika ate ne musolo mungi ekireetera ennyama okuba ey'ebbeeyi. Amanya gaffe? Mulamula Swaibu. Omwaka nga gutandika mmanyi nti olina ebimu ku ebyo wasetinga okuba nga ofuna omwaka guno gwa 2025. Otuuseewo awo bifunye oba bikyagaanye? Bikyakalubyemu olw'embeera ya kasente. Ebintu tebitambula bulungi, abantu tebalina ssente oba simanyi kwe kiva oba ekonome. Ndowooza we tulabe kulonda kuno kunaatambula osanga embeera eneeterera. Ebbanga lino erisigaddeyo olowooza tolina byosobola kukyusa byewasetinga okukola by'otannakola n'obimaliriza mu mwezi ogumu ogubulayo? Ebbanga ttono erisigadde kubanga omwaka era guweddeko tuli mu gwa 11. Tutulaninga mwaka gujja. Bagamba abakinjaaji temwerumya entulu gisala osooka kujjako kiro 4 n'oweereza ewaka bituufu? Kiro 4 oba olina famire ng'ewera lwaki oba toziweeza kuba sente era gw'ozikola. Olina ebirala bye wateekateeka okubeera ng'okola sofa otambudde otya nga tubulayo omwezi gumu omwaka okuba nga tugukuba oluku mu mutwe? Olwawo twebaza Katonda kubanga tubadde balamu era tusobosezza okukola byonna bye tusobodde okukola. Ebisigadde bijja kujja mpola naye nga mu byonna tumwebaza. Kale tweyanzege Hajati yagamba omwaka ekirabo ky'obulamu akikungudde
akyali mulamu era kyasinga okwebaliza Katonda. Agamba atya Maseeka? Oli steady? Amanya ga? Nze Mudanyi Ernest. Weebale kukola chapati ntuufu. Kati chapati ya mmeka eyo? Eno ya 5, eno ya 10, eno ya 5, gana amandazi 25 n'esumbusa 2 Bangambye mbaddeko wali eri ne bangamba gwasinga okukola sumbusa eziwooma mu kirokole wonna abantu babeera wano nga basimbira yini lwakuba ate sibalaba bwe basimbira yini. Ekyo kituufu lwakuba ndi mubaamu ennaku ezimu nga ziba nfuuwa waliwo obeera nga n'okikuba olala nekigaana kati era leero kyomanya kigaanye. Kaakati omwaka we gwali gutandika gw'olina ebiruubirirwa bye waseetinga okubanga okola 2025 ono? Era nali 2 naye tuukiriza obikoze? Kiki ekiganye? era embeera neya kasente yeereetedde okubanga ne byekutte. Yes, sir. Amanya ga? Amanya gaffe nze Mudanyi Ernest. Kale tweyanzeege. Agamba atya Seeka? Gyebaleko muganda. Oli steady? Steady muganda wange. Amanya ga? Amanya bampita Katongola Abdallah. Abudallah, ekyenda kino nga kinyirira okufuwa? Alhamdulillah. Kyante, kyambalaasi, kyaki? Ekyenda kyante kino. Kati kiro gitunda oti? Eba yagomo 2 muganda wange. Yes, sir. Kitegeeza bangambye ekyenda kino bwe nkigulira omukyala tankyawa. Mukyala tasobola kukyawa kubanga kasupu ako kabaamu eddekende. Eyo ensonga lwaki gwe olina 4? Isonga sinnaweza lanka mukama wange. Yes, sir. Ati Abudallah, omwaka we gwali gutandika wateekateeka kukola kinaki? Gwali gutandika nateeka ebintu bingi okweyo ng'omuvubuka yenna neeyongeddeko ntya nyiza ntya okugaziya mbeera byenfuna naye okusinziira manyi byonna tulowooza ne tukola naye Katonda yasinga okusalawo naye ekiganyi oba n'essuubi nti mwaka ogujja embeera eyinza okukyukamu n'otandika. Ebisinga obungi biganyi oba ebisinga obungi byokoze ebitono bye bisigaddeyo? Ebisinga obungi byebiganyi naye alhamdulillah osooka n'oba mumativu n'ekyo Mungu kyakuwadde otasooka siima ekyo ekiddako oba kintu olina ayinza obutakuwa mukisa bulungi nga wekiba nga tosoose kumatira n'ekyo kyakuwadde. Ebisigadde mbisindise mwaka ogujja naye tomanya ayinza okukyusaamu kuba ebintu buli kimu kyetukola ye yateeka mu nkola ffe tugezaako bugeza tomanya mwaka tukyabuzaayo ebbanga ery'esaamusaamu mwezi mulamba asobola okukyusa mu mbeera n'ekyukamu. Tweyanze gwe oli okola ne muzeeyi? Nkola ne muzeeyi waneeno Salongo Friends Butcher. Oli best? Ndi best. Kaakati nga bizinesi ng'okola nnyingi, okola ey'enseenene, okola ey'akammonde, okola ey'obutungulu, otunda n'amazzi. Kati ku byonna ki gy'osinga okukola? Kinsinga okukola kutunda akammonde n'akatungulu n'enseenene, amazzi nywako obunywi. Amazzi gago gakunywa? Nga weerabirira nnyo. Mulimu gunkola kale mugugeya naye nfunako katono. Amanya? Mande Pearson. Nande Pearson. Mande Pearson omwaka bwe gwali gutandika wateekateeka kukola kinaki? Nateekateeka okulunda embuzi n'ente naye ente ziriko ntono naye embuzi nyinako nyingi naye ziri wala mu kyalo. Kati ekitegeeza gwe bwe wateekateeka okukola byonna olabika wabifuna? Nafunako kola mpano na budget ndala ginkola ndala mu kyalo kusimba akatungulu ako ninkungula akatungulu. Kati bangamba mwe abatunda enseenene mutunda enseenene ezasuzeewo bwe muzireeta wano muzikubisa amasannyalaze ne zigira bwe zitinga amasannyalaze gazirimu ne balowooza mbu nnamu naye nga si nnamu. Balimba enseenene tutunda ziri fresh zene zisulawo tuzitunda just okuzikongola ne zisulawo nga nkongole. Kati ensulawo muziteekawa? Nga nkongole bazisiika enkya zibeera katale market. Ze mutuguza oluvannyuma lw'omwaka? Kale tweyanzeege mwami Pearson yagamba enseenene bazituguza oluvannyuma lw'omwaka mulamba. Gyebale webale kuguza bantu nva. Kakati nakati oyo yenna ali awo wammeka? Aliwo yenna oyo ali awo 15 wa 15 inga toseera abantu obawa buwi. Amanya gaffe?
Mary. Omwaka bwe gwali gutandika olina ebintu ebyo wagamba nti ngenda kukola kino ne kino ne kino omwaka guno gwa 2025. Ebintu ebyo byonna byonna nga bwe wabiteekateeka obikola obikoze n'obituukiriza oba waliwo ebikyagaanye? Ebimu mbikoze, ebirala nsubira nabyo okubituukiriza. Omwaka tegunnaggwako? Omwaka tegunnaggwako. Kitegeeza omwaka gukutambulidde bulungi? Ese. Mwe mukola tuwe ku ssente, kitegeeza eno emaali yonna yonna yiyo. Eno emaali? Esebo. Mwebale kukola, mwebale kukola. Esebo. Kakati gwe bw'obanga okola bw'oti ate omwami ye naye akola ne mugattagatta ne mulabirira abantu. Kale tweyanze ge katweyongereyo wano mpola mpola. Waliwo maama naye tugenda kunyumyamuko naye sirirabangako nga lyenvu ddungi bweri. Maama ogamba otya? Bulungi ssebo. Weeyagala? Alhamdulillah. Okikola otya okutunda eryenvu nga ddungi bweri? Eryenvu lino eddungi nditambulira. Olijjawa? Ndijja eyo bayitayo obunyalugulu. Bunyalugulu eyo siiwe? Kasese. Ngagende Kasese. Eyo gyenva nakati nakadda. Wakakomawo? Akakomawo. Mwebale kukola? Alhamdulillah tukola. Batugambye mulina ssente abantu b'omu kirokole empya n'enkadde. Munnange tuzirina era ne taata waffe Museveni ataddemu ssente nze mwebaza. Kapadye muwafuna? Nakafuna. Era sina kabuusabuusa muzeeyi nakafuna. Oba gwe wakagaba? Nafuna bufunyi nze chairperson w'ab'emidaala wano mu kirokole. Gwe gamba gwe wakwata ez'ab'emidaala? Asaakwata naye nga kwali kulina okubaako chairperson okusobola otuwa. Baba wammeka? Batuwa akakadde. Buli omu? Era twebaza President waffe Museveni. Awo yabawa entandikwa? Yatuwa entandikwa era tukola. Temutoma? Tetusoze sitoma. Ne mutuwa ntambula. Teri akwata kapito wange gwe ntambula naye. Security gulugulu. Kakati omwaka nga gutandika 2025 olina ebintu bye wasetinga okukola. Byonna obituukiriza? Ebimu tebituukiridde. Naye inshallah tujja tutuukiriza. Kasato Katonda atuwa obulamu. Guno omwezi ogubulayo ebisigaddeyo ojja bimaliriza? Oba oli awo alla nga akkiriza. Kale tweyanze ge oli butereevu ku Spark TV ogimanyi? Ngimanyi gitegeeza. Ogiraba? Ngiraba. Osinga okulaba ku Spark? Ndabako era abayimbi muyinze ndi wa music. Nze ka music bekajjaako nkatunulira nnyo naye bano abalala sitera nnyo. Kale tweyanze ge alwakuba totubuulidde mannya gaffe. Amannya erinnya nze Nalukenge Rukiya nga nzaalibwa Mmende eyo mu Busiro mu batunzi b'amakanzu. Eri mugundi mu Masiro? Busiro. Masiro Mmende? Ya. Mutunga amakanzu? Amakanzu ye bizinesi yaffe bino ebira tugenzeemu bigenda. Amakanzu omanyi okugatunga? Bulungi nnyo. Kati ogenda kuntungirayo ekkanzu? Era kati gwe n'ezoyambala nzimanyi bulungi. Tosukka 58. Wegenda bakupima olaba. Kati wampimye dda? Dda. Ajati ngenda kujja ontungira ekkanzu opene ku lyenvu. Ojja kujja nkutungire n'eryenvu eriri wano. Kala yiyo giraba ya yero. Kala yiyo ya yero. Ogamba wali yamamyo? Eriyo n'emmyufu wadde njambadde wano. Kitegeeza owagira bano? Bonna bantu baffe. Kale tweyanze. Agamba atya? Wali Sebo. Amanyi? Amanyi ampita Jwanuka Bernard Sebo. Jwanuka Bernard? Yes Sebo. Okolera wano? Nkolera wano Sebo. Okola biki? Mukama wange nkola omulimu ogwo ntema ku nkoko eyo. Aye bakasome ennaku zino beekyanzeemuuko tebakyajja bulungi. Oba obaseera? Nedda mukama wange bbeeyi yange ya layisi. Enkoko tekyali nsava? Ya layisi nnyo. Enkoko mulabika kati muziriisa kyakyo atawooma tezikyakola masava. Mbakubiriza bannange bajje banguleko bulungi. Siseera sikola ki bajje banguleko sirina mutawaana gonna. Omwaka bwe gwali gutandika wateekateeka kukola ki? Enteekateeka ginateekateeka. Nali nteekateeka obulamu bwange kubuzimba bubeere nga bweyongerako. Naye olw'entegeka ya Katonda totegeera Katonda kyakola. Tuli awo bwetyo tukyagiramu bwetutyo sente tukyatoba butobi tebinnagatta. Naye wakyabulayo omwezi tebiyinza gattira mu mwezi awo. Anti era Mukama Katonda era bw'atyo bw'akola ebibye. Omwezi ogwo tomanya ajja kigatta. Yes Sebo. Kale tweyanze ge. Kakati nno gwe omulabi wa Spark TV olunaku olwaleero bwetu bwe tutambudde tubadde wano ekawempe mu kirokole nga tugezaako okuba nga tunyumyamuko n'abantu baffe ab'enjawulo ku biki
bye bateekateeka okubeera nga bakola omwaka guno nga gutandika ogwa 2025 babituukiriza tebannababituukiriza ki ekiganye lwaki akadde akabulayo kabamala okuba nga bagatta ebyo byonna bye balina okuba nga bakola ebyo byonna byonna ndowooza nti obeewuliriddeko bulungi. Ngenda kuzzaayo ewa Keifas ne Milka babe nga bakongerayo ne programu yo eya Spark ku makya. Wonna wonna woli mu kitundu kyo tujja kubeera nga tukutuukako. Siba bulungi, weeraba. Nze Ahmed Wahab.